mugamba omukyala baagala abalungi abeekuumira kusenga face to face kusikasubire muli bulungi baddi abanga abalungi byonna gye musinzira okubeera nga munda bwe banga mumpuliriza leero tugenda kutunuulira ku bintu ebiyimya abakyala abasajja ebiseera ebisinga bwe kituuka ku ky'okuyimya omukyala mulowooza it is something complicated naye ate kyangu nnyo omukazi beera ng'osobola okumuyimya nga ne bw'akola bulabi yeegomba okwebaka naawe omukyala singa oba osobola okumuyimya kyangu nnyo okubeera ng'omuleeta amazzi mu mana togenda kumuzina emmana ekale ng'ekala biki ng'alina obwagazi gy'oli ng'ekala biki ng'akuloboozaako ng'ekala biki ng'omusanyusa ekisookera ddala confidence teri mukyala mu nsi muno ayagala musajja afigitingira mu mana toli sure about what you are doing buli kimu kyokola weetya ne bw'oba tokimanyi ne bw'oba okimanyi it doesn't matter as long as toli confident mu mubiri gwo omukazi tagenda kunyumirwa leave alone even mu kisenge gw'okimanyi nti omukazi okuyima kwe tekusinziira nnyo oba tekwesigamizibwa nnyo ku kisenge gwekyo obadde okimanyi ti omukyala osobola okumuyimya nga teweesigamye ku kisenge nga weesigamye ku ggwe wekka nti otya ngamba nti senga ntya okiraba nti oba onyumya n'omukyala how do you carry yourself like oyimirira busimbaalaala ng'omusajja oba oyimirira nga mukazi n'okwata ne mumbinaabina n'otandika okuvuya saagala nange musajja avuya njagala omusajja ayogera n'empulira saagala kuboggola naye njagala ngwa you speak with authority n'empulira nti musajja yayogera ekirala okumutiizingako banange mulina relationships zemubeeramu ne mubeera nga bali mu barracks z'amagye ngenda kubeera mbunga nyima nga nyimako ki for example kanko scenario olinza okuba otuddawo ne mukyalawo n'omuzanyiikirizaako oba muli wabolu n'omuyira ku tuzzi otw'omukwano n'omusamuliza otuzibu oti naye gwe naawe ne mutandikiraawo ate olowooza mwewubamu emeka nga temunnaba kubeera nga omukyala yayimye dda ffe abakazi tetuli nnyo complicated nga mulowooza omanyi omukyala okumuyimya kifuuka complicated gy'oli singa oba gw'olowooza nti buli kimu kigenda kuggwera mu kisenge kinira kgenda mu kisenge ne muweeweeta olwo ne mbeera nga nkola ki nga muyimya naye singa oba okitandikira wabweru wa kisenge omukyala n'omuteeka mu muudu nga tonnaba na kumukwatako lya wange omulungi nkusuubiza tebigenda kukaluubiriza bigenda kwanguwa ojja kubiraba nga ddala ebintu byekola nga bw'obyagala oba nga byekola bulungi nnyo n'okusinga bw'olinza okukirowoozaako ekirala eye contact omukyala oba omutunya eye contact is not just about kukanula maaso ng'entula esudde ebyana ng'entula ekonedde ku kyoto oba ng'embaata esudde ebyana emmaanyi ate temuyomba bwe mbagambako nga muyomba bukati senga kibadde kyetaagisa yes kibadde kyetaagisa mbabuulire so oba olina omukyala nga muli mu nsonga z'omukwano oba nga muli mu nsonga z'okwezina lya wange omulungi kyenkugamba kyeki nti mukazi wo mutunuulire ne bw'oba nga kale temuli mu kwezina muli mu ddiiro lyammwe muli wabweru wonna we muli mutudde just imagine gwe kubamu akafaananyi omuntu n'omutunuuliza eriiso ly'omukwano ate n'omukanulira ng'ate omukanulidde si kukanula bitaliimu feeling nga by'okanula birimu feeling ojja kulaba ng'omukyala munnange atandise okwebwalabwala ng'atandise okuggwa okufuna ensonyi olwo aba ayima nti atandise okufuna ensonyi atandise okuggwebwako emirembe olwo omuyimo gutandise okumulinnya n'okubeera nga gumusinza ki amaanyi ekirala okubeera nga omuweeweetako si omuntu okumuweeweeta mumalako mirembe but mubeera n'abakyala nga gwe mukyalawo tamanyi na ngeri gy'osobola muweeweetako okuggyako nga muli mu kitanda mukwate ku mukono oguweeweeteko mpola mpola bw'oti oguyiseeko emikono kale wemba sigukutteeko oba wemba simukutte ku mukono bwentyo nti mukutteko muweeweese omukono mpola mpola beerako ebintu by'okola ebimukyamula beerako ebintu by'okola ebikola kigamba nti ebimukyamula senga feyisi beerako ebintu by'okola ebikyamula omukyala ng'omukwatako n'awulira emirembe omukwatako n'awulira bulungi beerako awo muli mutudde mulaba gundi mulaba tv mulaba mawulire omukyala mugambe teeka omukono wano teeka wano ekifuba teeka wano omutwe ku kifuba kyange otandika okumuweeweeta mu nviiri omwo mpolampola ebyo abakyala babyagala nnyo bibasanyusa bibayimya bibaleetera okumanya nti kibba kyange kidoboozaako omulowooza abakazi bammwe nabagamba abakazi ebibatwala bitini ekirala engeri gy'owunyamu nkulu nnyo ddiya engeri gy'owunyamu nkulu nnyo omukazi togenda kumuyimya ng'owunya akatungulu
Diyo olina okubeera nga weefaako. Nabagamba mmwe abavaamu akasu funa deodorant like ya 15 oba kale eyinza okuba siyata naye kasanvu e Uganda ate emala emyezi. Tegenda kumala mwezi gumu nti mwezi gumu egenda kuba eweddewo. Myezi maybe 2-3 ng'oli ku kaddiyoko nga weesiiga. Mulekerawo okubeera nga muwunyirira abakyala. Omukyala tagenda kufuna feeling gy'oli ng'owunya. Wunya bulungi. Omukazi ne bw'omuwunyira obulungi olaba oyogera bwogezi bulungi n'ayima. Yima bulungi. N'ekirala yiga enjogera erimu akawoowo ng'oyogera n'omukyala. Si ey'ekikazi enjogera erimu akawoowo ak'eggono. Oba oyogera naye nga bitegeerekeka nga bannange oli otyeyo darling. Mukyala wange omulungi. You know? Si yakwemoola but ngeri very soft and light. Ng'oli asobola ogiwulira nti ono omuntu engeri gy'ayogeramu ali mu mukwano oba ayogeza mukwano. Si kwogeza just boggo. Nayogedde ku authority. Okwogeza authority tekitegeeza nti kwogeza boggo. Njogera ekigambo nga nkyogedde nga okitegedde nti ono ayina eddoboozi ng'okitegedde kyenjogedde ng'ate sikozesezza bukambwe siboggodde sikoze eki. Ekirala kyolina okubeera ng'omanya oba ng'otegeera engeri gyo approachingamu omukyala emataringa. Olaba ne mba mugenda mu nsonga za kyalebiiki ngamba ez'okwezina nga mugenda mu nsonga za kyalebiiki tosobola kubeera ng'omuntu omu approachinga in a very rude way oba in a very aggressive way n'ongamba nti agenda kunyumirwa. Tajja kunyumirwa ddiya, ajja kunyumirwa singa obeera omu approachinga mu ngeri eri calm, mu ngeri enzikakkamu ennyo. You come to me nga sina intention nti ondaze nti your intention is kwebaka nange yadde okimanyi era nange nkimanyi nti tugenda kwepimpina. N'otandika mpola mpola then n'ondetera okubeera nga nnyima. Kigenda kukusanyusa oba kigenda sanyusa omukyalawo nemmana tejja kubeera ng'ekala ng'ogizina. Ebyo nno bye bimu ku bintu by'olinza okubeera ng'okola ng'okola okuyimya omukyala yenna n'asubbalala n'ayiikayiika wansi eyo ne wayiika juice. Mukitegeera? Ne wayiika kigamba nti ne wayiika juice. Kale mubeere bulungi mwebale kubeerako ate era mwebale kunjagala mwebale kubeera nga buli kenteekayo ddiya mudduka ne mujje ne mukalaba. Mbaagala nnyo banywanyi bange abalungi. Temujjanga okwo nsaba Allah abankuumire abanjagalire mubeere bulungi. Mweraba tubeera ne live stream y'enkya leero nka recordinze Lwakutaano ekiro so enkya Olwomukaaga which will be today munaakawuliriza. Tugenda beera ne live streams zaffe ku makya tujja kubeera ne live stream. Tubeera ne live streams ekiro ssaawa 2 oba 3 ku Lwomukaaga zibeeranga ssaawa 4. Ku Sunday tubeera ne programu y'abanoonya zibeera ssaawa 3 ez'e Uganda. Tuba tutandika abanoonya singa searching program. Oba onoonya mubeezi liya jangu siinayo batunda busolo nina babeezi banoonya babeezi. Yeah.